byonna mbiteeka ku Kyagulanyi ow'emyaka esatu lwale yenna baluma mu buto oyagala kuddira obwavu obwakuluma nga gwe wasooka ku kibuga omwana yakajja ayoza emmotoka gwogamba mbu yatusibyeko obwavu mu kika oba ofaanana nga bano abava mu kibuga n'agamba ngenze kulima bijja nfuna emikisa nga baliyo ate baavu ababisiibako. Museveni amazeeko emyaka 4 Kyagulanyi abadde mu bidongo mwamuggyako bukya Kyagulanyi atandika mwami Museveni simulabangako mu suuti olwoza tajagala mulowooza obwaloopu butandikidde ku Nuupu we batugamba era mwekenyini muli mu mugamba batuuse mu parliament kati kankubuulire obwaloopu wali baddeko Agengera Tigo professor nga wakadi wa kibiina Agengera Tigo yali leader of opposition yajjako Museveni Kyagulanyi n'amuzza Wafula Ogutu yali we FDC kuba mutugamba mufe bali bye bakola twabikola Nandala Mafaabi Mwanyinaza yakola ennyo Winnie Kiza ne kujjako omukyalo ba Betty lebeta wolo bajjako Museveni Kyagulanyi n'amuzza muli nyama temweka temujjako Kyagulanyi wa myaka egi anyiza obusuwa bwonna Museveni bukyanga lwalwa mmindi kanoonyaawo yagamba nontiisa omuntu okugamba nontiisa tonkanga ze sikange abatatidde yali akyogedde kwani Museveni n'akyusa cabinet mu Kisanja n'atakyusa ba minister n'atyo bakyusa tonze sikangibwa okamanya ko yagamba ate ezo gasikangibwa bakanze ku Museveni n'olaba zi drone ba civilian bali mu court martial Kyagulanyi empologoma yagikuba Dasabbawo yeewaayo Kyagulanyi ntambule eggwanga lyonna nga talina bantu kubanga ffe twatambulanga ne Ssemwogerere musanga basesereyo ogwala bannamawulire bakuleetera ebifaananyi n'akikola yeewaddeyo Nuupu yeebasizza opposition twagisanga etuuseewa twagisanga opposition bakulu bamwe bagamba Museveni yabeeranga ku bunkenke anti lindako omujega afa mmotoka awuzandi ku mukono gwange bagamba mmwe ffe twebase twasanga mu mujjeeko Kyagulanyi n'amuzza twagenda okujja mu bukulembeze nga nange mwendi kubanga nali eri nga district tulinayo Wakiso na Kampala nga ne Mukono n'Empigi taba opposition nga namayanja yalime nga gundi Nankabirwa yalemera Ekiboga Sempigi yalemera Masaka Sekandi yalemera wabo bonna bahona lebo bange Busoga nga tetulinayo n'omutugoma wali wakezaala ne tugenda ewa Honorable Nyambeshe abantu ba wansi bo bamanyi ekyokola oba wulidde era abaana ba boda boda wotuulako bateesa abatembeeyi abaki kati ffeno newe tunamenyeka bo babaddewo okuva ku Ssemwogerere gye batuula balinganga nseenene bamanyi ekyokola fe abawaggulu tubamenyera bwereere era gwe boonajja bakulaba kubanga teri yateesizza Oweekitiibwa Betty Kame yagenda kuteesa yadda Aguro Awoli yagenda kuteesa yadda Kategaya Jaberi Bidandisali patron wa KCC Life yakuba akalango nga mwe mukyali bato oyinake weekoledde nga alowooza agenda Kayihura namuwa ebisanja 3 kati omuntu yenna alowooza nti omuntu asobola okukuba essimu n'agambe mwanyi zange kino kyange kubanga nze nkugambye njagala okgenda okuteesa muwaaki kinini ekikye eiza mulya nnyama toddamu kwogera mbere nga bano be bagambye ampa abaana nze sirinaawo kyennina wadde akasaale kenyinza okuteesa ne gavumenti so n'olwekyo tulina nakyemalira abanga mwana mujja ku bbeere eitha omuleka ng'ogenda mulumbe oba olisigako kamulali bannayuganda tebannakola mulimu nze gwendaba balina okulonda Museveni n'ajja mu bokisi nga ayinamu 3 Kyagulanyi 2,000 8 ne tuva mu Buganda ne mu Busoga nga tumukuba hands down buli wokkiriza n'akusemberera awagenda kukwata mu bokisi. So nze nzikirizigana ne President Kyagulanyi kye yagambye 98 bino bye mugamba tuwagira tugende bangi
Museveni tomukiriza kutuuka mu box kubanga ayina red card, asambisa ya sukuru, barefu babe, fufa yiye, kati oyina musibira wano. Ne valo yiye.